obutenyigira mbya bufuzi obutasharinga obutakomentinga ku video z'abantu ku social media ekyo nakyo nkifunye njala tegeza bana Uganda omuntu bwakubira essimu nga tomanyi ng'enamba teri saved mu contact zo nga byayogera tebitegereka essimu gijjeko mu blocking with immediate effect oddam sina kindi muyina essimu smartphones ezisobola okurecordinga mu recordinge ebigambo eby'omuntu akubidde essimu mutandika okurecordinga voice mutandika okurecordinga amaloboozi g'abantu bano olw'ensonga for further evidence tujja teeka ebitongole by'amasimu gano mu ggwanga ku nninga bitubuulire baani abakuba amasimu ng'ate amasimu gali registered one omuntu yenna akubira essimu n'akutiisatiisa please mu recording genda mu Google app mulimu voice recorders ezirimu automatic recorders mweziri mutandika okurecordinga abantu bana babakubira ekyokubiri omuntu bakubira nga akunyumiza nonsense mu blocking ekyokusatu blocking omuntu ku messenger gwotamanyi blocking omuntu ku WhatsApp akubidde blocking omuntu yenna akusindikira message ekutiisatiisa sina kindi message bwogifuna gikube screenshot giposting n'enamba yako akusindikidde obubaka obwo omutiisetiise ekirala omuntu yenna ajja ku lugirwo n'akugamba nti munnange tewetaba mu byokulonda era tewetaba mu byobufuzi kijja kuleetera okuvamu obulabe ye mubuuze akolanga ani mu nsi Uganda bwabanga tebali mu kutya lwaki batambula luggi ku luggi nga bagamba abantu nti bagenda kutandika kulonda bave mu byobufuzi kiba kitegeeza bo kennyini batidde mukitegedde so buli muntu yenna akubira ku messenger nga tomanye block him with immediate effect omuntu akusindikira text messaging ekutiisatiisa message gikuba ekifaananyi n'ennamba yake kusindikidde giposting bw'oba oyina essimu nga kubira essimu mu recording with immediate effect voice note nayo ogiteeke mu video form ogiposting ku Facebook wosinga otuukibwako ekizibu tujja kuba tufuna records ez'abantu bano babakubira basimu kuba tujja kumanya MTN wa Airtel ne UTL bajja kuba tubuulira essimu ezawandiikibwa eziri mateeka baani abazikubako kutiisatiisa banna Uganda so ekintu ky'okubatiisatiisa mukigendeko mpola temuddamu kutiisibwatiisibwa kubanga information Museveni gyayagala okukozesa okutandika okutiisatiisa banna Uganda ekyo nno nga nkimaze waliwo ekintu ekirala ekitambula era still nkyali ku kigula luggi video tennaba abaagala ekigula luggi mu kiwombera mbamanyi bulungi nnyo nfunye information endala endaga nti Museveni Yose Lutabaisula mutanu wa Karekezi ng'akozesa abakyamani b'ebyalo ba RDCs ba diso ne bafuso batambula ddo mu byalo naddala mu byalo nga batambula bakanga abantu nti bwe batalonda Museveni Uganda yandifuna akatabanguko akalumi akajekinana sina kindi n'akatabanguko akabadde mu Kampala n'ebitundu bya Uganda byonna ebyokutta abantu ekyo ekigambo bagenda bakikozesa buli kyalo kuddo nga bategeeza abantu kati nyalo tegeeza ba RDC bakyamani b'ebyalo n'ab'ebyokwerinda mu ggwanga abifuna ndi byakwerinda tekigasa kutambula genda tuddo mu byalo nga mutiisatiisa abantu bulwokuba muyina emmundu obudde bwammwe bwe buba bwatuuse mukkirize nti obudde bwatuuse emyaka 35 mwalibadde mwateekawo dda system ez'eddembe kati olwokuba mutegeri bannayuganda bazuukuse bafunye eddembe ensonga lwaki mutadde okutiisatiisa kuno bino ebintu by'okutiisatiisa bino tebijja ttandika kkanga abantu mutandika okulowooza nti abantu bagenda kutya ezo information gye mbadde njala obba mukigula luggi mukitegeere omuntu akutiisatiisa mu blocking mu exposing mu recording nkiddamu omuntu akutiisatiisa ku WhatsApp mu blocking omuntu akubira direct call mu recording akusindikira text message gikube ekifaananyi oba gikole short screen ogiteekeko n'ennamba ye ogisposing ku Facebook oba ku Messenger oba ku wonna gwegiteekeko otujja ba exposing ampola bana abantu obukodye bakozesa mu kinaana bwe batandise okukozesa okutandika okutiisatiisa banna Uganda kati video mu butongole etandise ntandise bwenti amawulire ag'ennaku genkyayinawo taata waffe era munnaddiini Sheikh Nuhu Muzaata batte ono nno nfunye amawulire agatawoomya digobe nti we twogera essaawa zino ali mu mbeera etasanyusa oluvannyuma lw'okufuna obuzibuzibu mu lubuto n'addukisibwa mu ddwaliro lye tuyita IHK mu Kampala wakati naye amawulire g'ensembi y'okufuna olwaliwo gategeeza nti ali mu mbeera mbi nnyo era poliisi tekkiriza muntu yenna kugenda mu kasenge bamutadde kitegeeza ki kitegeeza nti tulina okwesabira ennyo kitegeeza tulina okusabira nnyo Sheikh Nuhu Muzaata batte nti embeera gy'alimu tewoomya ddigobe olwaliro mbagambye video gye ngenda obbakolera egenda bakaabya naye nga temujja bitegeera ebigambo bino era wenjagalira okusindika sigino eri omuntu yenna ayagala change ng'oliko social media ng'ogamba mumanyi politics naye nga politics gw'omanyi wa one to speak and play nga tomanyi deep inner information ne government gye tuzannyirako otandika okudda ku social media ng'olumbalumbuye
nabagamba to protect Ugandans and to protect my president. Buli muntu anajja kati ngenda kugula open roof. Omuntu anadamu okunsinikirako ebinnyo ng'oyogera ebitakwatagana nja kwambala. For the sake of Ugandans and to protect my president. Information regime gye muzanyirako temugimanyi enonzi ezetta abantu. Olina kuwa information agamba mbo propaganda ni webuuza kati gwe atayogera propaganda kiki osobola okuproducinga ku social media abantu ne bakitegeera. Kati kitaffe mu ddiini Sheikh Nuhu Muzata batte embeera si nnungi. Information bagisirikidde okuva ku makya until drone zange bwe zifunye ku information enejja nenkola post. Era mu comment yo mundabyemu embata zigamba tokati ono asusse but nze nteka information nga njima nti 100% correct. Mutandika okukubira abantu ba Muzata mbabuuze Sheikh Nuhu Muzata batte waali embeera gy'alimu era bagamba Sheikh Nuhu Muzata batte asisa ogw'enkomerero temwewuunya okujja nga addusiddwa ebweru ne bwe siba kiki ekyo essala muteekemu z'amaanyi naye singa naye nkiddamu singa Sheikh Nuhu Muzata batte afa ngenda kujjamba weggulire ligendo bajje enviri ku mutwe nkiddamu singa Sheikh Nuhu Muzata batte afa ngenda kujjamba weggulire erigendo bajje enviri ku mutwe kubanga bawo obutwa mu system mwebali jukira omugenzi Anas Kalisa era yafa birwadde byebimu bya lubuto era birwadde byebimu ebiruma Sheikh Nuhu Muzata batte ekiwalanya Sheikh Nuhu Muzata batte n'ekinzongo bakimugenda muviirako embeteza kwe kuba nti abadde akyogera lunye nti gavumenti ya Yosef Tabasirwa mutano wakale ekizito kyalina kyegamba bantu aterekerawo okutiisatiisa abantu ye ekitufu ajja kyogerera ddala mpaka lwanakola ki lwanagwamu omukka. Ekirala abadde yafuna interest okuba nti ayagala change era ng'asuutasuuta Robert Kyagulanyi Ssentamu ngera amulaga abavubuka okubeera ekyokulabirako. So ensonga emu eyinza okuba nga emuviiriddeko embeteza ey'okuba nti ali mu mbeera eyo yadibanga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya NUP n'abantu abalala. Naye Allah nga bw'otalya nguzi tusaba oteeke emikono gyo ku Sheikh Nuhu Muzata batte kubanga tukyamwetaaga. Nga bw'wagamba nti gw'osalawo ate gwe okuuma abantu bwe weetondera nkusaba n'obuwombeefu Allah subhanahu wa ta'ala otuyambe otukuumire Sheikh Nuhu Muzata batte asobole okukuza abaana be n'okula ku bazzukulu be weppo n'okula ku Uganda empya n'abo bonna abakoze ekikolwa ekyo Mukama obajjeyo bateeke mu maaso g'abantu basobole obbalaba tukendeeze obulabe obuli mu Uganda kuba kati obutwa bufuuse baana baliwo. So buli omu bw'oba ng'osabasabira Sheikh Nuhu Muzata batte embeera ye si nnungi. Nga ntandika kati njala kutumirako ku Weekitiibwa Haji Hussein Kyanjo muganda tata waffe oli otya kansubira oli bulungi nawe embeera y'emu gy'oyitamu nti abatamanya ngamba baakuwa obutwa baali baagala kujja mu budde era ndowooza gw'oyinza okubuulira abantu obutwa Museveni engeri gy'abuwaamu bikaaki eby'obutwa bye bawaamu. So omuntu yenna adawutinga information ekonsandinga ne security oba security alerts then goba osana nawe kuwa butwa n'ofa n'ovaawo olw'ensonga abantu bwe bali byekulabirako abayise mu mbeera y'emu y'okuweebwa obutwa kati goboddeeyo n'okinnambuka kubanga tomanya ate nga toyagala kumanya mba nkusekeredde. So Haji Hussein Kyanjo tata nkulamusiza nnyo kansubire oli bulungi ne fanimiro ennungi Allah akyakkuumye kankusabire olukubala embiriizi Mukama ajja ddukuwonya kubanga olaba otuusa olwaleero wandibanga Mukama gw'osinza akyali mulamu naye nga bw'osabira ne baganda bo bonna abali mu mbeera y'emu. Ntandise bwe nti information gye nafunye ku makya ku ssaawa ezabadde ez'amatiritiri ku makya ennyo yaŋŋambye nti information gye nasooka obbawa ey'omusajja gwe tugamba nti agenda tusomera ebinaava mu kulonda ye chairman w'electoral commission gwe tuyita Simon Byabakama. Simon Byabakama yakateekayo okusaba kwa mirundi esatu ave mu kalulu ave mu kakiiko k'ebyokulonda awo muladde we ne bamugaana. Kye yakoze Simon Byabakama jo yasaze olukujjukujju n'ayagala afulume eggwanga ng'ayita ku booda y'e Busia ssaawa zabadde 11:45 ez'okumakya ng'obudde bukya ku lunaku lwa obukeeseza olunaku lwa leero. Simon Byabakama yakwatiddwa ab'ebitongole by'okwerinda ne bamuzza e Uganda yabadde ayagala kuyitamu agende Kenya. Kino kikulaga ki? Kikulaga nti Simon Byabakama ebintu byamutadde ku mutwe bingi nnyo byatajja kusobola kumanejinga era kikulaga nti akalulu ke tugendamu kandibanga si kangu ate tekagenda kuba kamazima na bwenkanya. Bw'abanga omuntu yaboba omulimu nga yagenda okusoma ebyokulonda bino yakalizayininga emirundi esatu ne bamugaana agezezaako okufuluma eggwanga era situne bamukwata kiba kitegeeza waliwo ekitatambula bulungi mu maaso mu ggwanga. So omwami Simon Byabakama ne musaasire era bwe mumanya nti
Embere mwono nekeringa mbagambe mu kitegere nti ebiri mu Uganda tebiwoma digobye yensonga lwaki buli omu ayagala kubinyika mu nsuwa akole ki alyoka agende nenga chairman wakachiko kebyokulonda Simon Byabakama omulamuzi yakwatiddwa ku macha ku sawa 11:45 ebusi yangagezako kudduka afurume gwanga lya Uganda asobole okwewonya olumbe olwamutebwako kubanga ebiragiro bamuwa nokola tebiwoma digobe yensonga lwaki omwami ono ayagala kudduka. Awonno sijja kulwawo njagala genda ku mutendero mutuufu ogwa video eno. Mukoweri erimu ery'ebyokulonda njala kubategeeza nti akakiko k'ebyokulonda nga kakulembeddwamu SFC kuba Simon Byabakama kateeseteese enteekateeka zino wammanga naye nga sinnagenda ku nteekateeka zino waliwo message etambula ku social media egamba nti bafulumiza enkala z'abalonzi buli muntu agende ku ground ba ku parish agende yekebeze njala bagamba bana abasajja bakwekanye ebyama byabwe bwebanga mugenze ku parish musanga enkala z'abalonzi zino mugende mutegeeze bannammwe bagende bakebere enkala z'abalonzi ng'obudde bukyali kubanga twagala kwewala nnyo okuba tunoonya abatufu mugenda okulondera nga bwe nabaga nti bana abasajja bagenda okukola ebintu by'okulwisa n'okukyusa amannya g'abantu n'agamu gajjamu muleme kulonda so nja basaba enkala zino bwe zibanga gye ziri nga kye kituufu mugende ku parish level zina kubeera ku village level ne bazitale ku parish level mugende mukebere enkala zino bwe ziba gye ziri in case nga gye ziri mugende mwekebere ng'obudde bukyali sina kindi bayinza okuba nga bazite n'akakodyo aho okuddamu okuwandiisa abalala okujjuza polling station zibakola ki zibagenda okcreatingawo kati tugenze bwe tuti akakiko k'ebyokulonda nga kakulembeddwamu SFC kagenda kugezaako nnyo okulaba nga kakalwisa ebikozesebwa mu kulonda mu bitundu bino wammanga ate nga jjukira ne mu kulonda okuwedde baakikola bagenda kulwisa ebikolwa ebyokulondesa gamba nga ballot papers byonna kale byonna tubitwalemu nti ebikola ebikozesebwa mu kulonda bagenda kulwisa mu bitundu bino wammanga most especially mu Buganda naye batagetinga ebifo bino wano wammanga Ntebe Mukono Wakiso Kampala Nchiddamu akakiko k'ebyokulonda nga kakulembeddwamu SFC ejje eryetondese obwetondesi mu ggwanga kagenda kuleetawo akacyankalana oba akajagalala ak'okulwisa ebikozesebwa mu kulonda mu bitundu bino wammanga okuli Kampala Ntebe Wakiso ne Mukono nga babikola mu kalundu kali okuwedde era balina enteekateeka etuusa ebirondesa ku ssaawa 8 ez'emisana mu bitundu ebyo weyaba nti batusigalizaayo essaawa mpawe kaaga olunaku olw'okulonda luggalibuweeyo mujjukire mu Uganda wadde tuli bangi ne tulonda mu lunaku lumu nga tena bagamba okusinziira ku nnamba y'abantu abeewandiisiza n'obungi bwabwe akalulu kano twandikalonderedde ennaku 2 oba 3 okuba nti abantu bonna bagwe bannayuganda okulonda n'olwokuba nti Museveni muyaaye nnyo ye bintu bya kiyayi era okulonda kuteeka mu lunaku lumu ne kugwera mu lunaku lumu kati abantu be Wakiso Mukono Kampala mwerinde nti bana abasajja bandibanga balina enteekateeka ba SFC okuleeta ebikozesebwa mu kulonda ku ssaawa 8 kyokka nga ate akakiko k'ebyokulonda kali mu Kampala wakati kiki ekigana okutuusa ebirondesebwa mu bitundu bya Uganda byonna ebyenjawulo ennaku 2 before nga n'akalulu tekannabaabo kati ngenda kusaba lawyer mwenna bannabyabufuzi mwenna abeesimbyewo mukole petition mu high court mutegeeze high court electoral commission bagiforcing okutwala ebikozesebwa byonna ku buli parish level mu ggwanga lyonna bibeerewo 2 days before elections to avoid the catastrophe. Omanyi yose utabaisula mutanu wakalekezi ne babbi banne bo balowooza nti okubba akalulu ye solution n'okutta ye solution. Kati kino kye mugenda okukola delaying what? Delaying the election materials ku polling station within the areas of Kampala, Entebbe, Mukono, Wakiso kigenda bafevalinga. Sina kindi mugenda kukola akadoka kakemu ku mwakola besiji ebyava mu kulonda mu Mukono Kampala, Wakiso ne Entebbe mwagaano bisoma mwasomako bya MP ebya president mwabisoma akona kodyoke mwekali. So no nja kusaba mwenna besimbyo mbitundu wano wamanga taking a course mugende muteke petition wa high court mugambe to commission erete materials eziteke ku parish level 2 days before elections zibenga zituuse buli parish na mu Uganda fail to do so bagenda tubikira nti ebikozeso ya zereti mu bitundu ebimu awo nvuddewo ngenze maso. Era SFC ekulira akakiko k'ebyokulonda ng'ekolaganamu n'ebyokwerinda byonna mu Uganda nga Yoseru Mutanu Wakarekezi ne mutabani we Muhoozi Kanyerugaba basazeewo nti olumala ku lunaku lw'okulonda lwennyini
bagenda kuteekawo kafyu okuva ku ssaawa emu mpaka ku ssaawa emu ey'akawungeezi mpaka ku ssaawa emu ey'enkeera y'olunaku luli. Kino kibayambe okuba nti bagenda okukola obuvuyo bwonna obw'okukyusa results ezinaazivudde mu kalulu konna, kubanga jjukira tutandika okulonda ku ssaawa tutandika ku ssaawa 2 ewamu ku ssaawa 3 ne tumaliriza ku ssaawa 10 oba 11. Bwe tubamalira okulonda kiba kitegeeza nti okulonda kwonna results bazisoma saa 12. Kale basoma 12 kiba kitegeeza nti abantu bonna abandi badde bagoberera obululundo gye bwandibadde bukoma bwe ziwera ssaawa emu bagenda kuba bataddewo kafyu eggwanga lyonna okumala ennaku zonna zibana bagenda okukoleramu okulonda kuno n'okuwa results au okusoma results buli district ginabaziva bateekewo okuba nti bataddewo kafyu. Kino no kigende kiki ekigendwa kwe kugema abantu nti neba balangiridde Museveni yabbya akalu yawangudde mbu abantu baleme kujja kwekalakasa na kubanja kalu kaabwe na kino no kimugezaako kukola nayo kifu ngenze maaso. Era SFC nga yekulira akakiiko ebyokulonda nayo esazeewo okulaba nti egenda kifuula kizibu nnyo mu bitundu ebya Buganda okuba nti okulonda kugenda kuba kwangu. Yo mu mission yayo gye bagenda okukola bagenda kukola kye tuyita delaying tactics, bagenda okushiftinga enkala z'abalonzi zikyusa mu bitundu ebimu ziza mu bitundu ebirala mugenda okumala obudde nga munoonya enkala ezo ng'obudde butambudde. Kino no bakisazeewo bulungi nti bagenda kukola kye tuyita massive rigging and delaying of voters register within the Buganda region. Kino no bagenda kicontacting mu Buganda region yonna. Bino ne ba planning okukola. Ekyo no ngenze maaso nandibange ekyo nkimaliriza kati njagala genda ku ekintu ekyabaddewo we wali okulya n'okukomba essowaani. Njagala abantu abakulu abatuludde emyaka abalaba video zino mutegeeze bawala bammwe ne bazzukulu bammwe abali ku social media kuno abatamanyi byabufuzi abakabiyiga. Ekintu kye bawakanda tebakimanyi era njagala kibasomesa olwaliro mmwe abavubuka abali kuno. Government eriko eyaba musibira mobwa eyayose utabayisula mutanu mwakareekezi yatandika okuyeekera okugenda okugamba nti efuga Uganda oba okuyekera yatandikira mbuyaye kubuzaabuza bubbi na butemu na kwawula mbantu bye bintu byajja nabyo kuva mu ntandikwa. Museveni ng'abalaba omuntu anaamulemesa lwaki lyamugjawo n'ateekawo gw'ayagala asobole okutuusa ky'ayagala. Njagala kutegeeza bannayuganda mwenna nti okwekalakaasa okwabadde okw'omuggundu okwabadde kugamba nti Kyagulanyi Robert Ssentamu bamute ekintu kino ffe tuwekalakaasizza naye nga bano abasajja baali bakipulaninga dda nga bagenda kizannyiramu firimu zaabwe zino wammanga kubanga bo bakimanyi nti babadde bapulaninga ekintu kino nga bagala kikoleramu kye tuyita blackmail kubanga Museveni mulungi nnyo mu kusiiga ekko n'okono n'amanya g'abantu. Mujjukire gye buvudde katono nzize mbagamba nti Yosef Tabaisula Matanu wa Kareekezi ye muntu akyasinza okuba nti muyaaye akola obukolobero bwonna okula nti addugaza omuntu gwavuganya n'erinnya nga bayita mu bukodyo bw'enjawulo. Akakodyo akasooka kaakano bamanya nti wanaba okwekalakaasa balina okuddamu okuteekawo abayaaye baabwe okuva mu bitundu byonna eby'enjawulo mu Uganda bakole emirimu gino wammanga. Omulimu ogusooka kwali okutambulira mu taxi nga babba abantu bonna, kwali okuba abantu ku nguudo nga bajjako ebyabwe, kwali okwefula nti beekalakaasa ko n'erinnya lya Kyagulanyi Ssentamu, kwaliko ebyokulepinga abakazi lwakuba nti tetunnawulira muntu gunago balepinze nakyo kyaliko. Kati mu bintu ebikolwa ebitemu byonna bye baali bakola bino byonna enamba esinga obungi ey'abantu abakoze fujjo mu Kampala balikoze babesinga ku bintu bino wammanga kubanga baadde babasasuddwa okukola ebintu bino. Mwalabyeko obutambi mu taxi ng'ababbi bali mu kubba abaana mu taxi n'abakazi mu taxi bali mu bakuba. Ebikolo byadde biteekeddwa bulungi nnyo abantu bano wammanga. Mwabaddemu mumugo muyita simanyi area MP wa Kampala Central Muhammad Nsereko, Muhoozi Kanyirugaba, Sipapa, mwabaddemu ne Balamu Barugahara nga bali mu bintu bino wammanga era ne ssente bazisasudde. Remember nabagamba omusajja gwe mutamanyi mwe mulaba ku TV nga ayogera mbu alina imaani simanyi musajja mulungi mwe temanyi musajja gwe bayita Muhammad Nsereko bwe yaddugala kungulu ne munda yaddugala ono mvubuka mutemu
alina ebinja by'abayaayi bonna mu Kampala abasinga obungi ba boxer abakola obuvuyo mu Kampala n'okubba Muhammad Nsereko yabamanaginga n'olwekyo bakolaganya wamu ne Sipapa Balamu ne Muhoozi Kanyerugaba era sente bazimuwadde Nsereko azirina ezaakoze emirimu gino wammanga okuteekateeka bavubuka ng'abakozesa babawambazze ng'oza people power ekyo mwakimanya bazibba twabagamba okuteekateeka abavubuka okutandika okubbira mu takisi n'okuba na Uganda ekyo twakibagamba okuteekateeka abavubuka okutandika okuba nti bakola obuvuyo buli kitundu kyonna ekya Kampala ne byetoolodde Kampala okuba nti bakola obuvuyo okuddugaza erinnya lya people power wano nno wojja okwebuuliza lwaki mu Kampala n'ebitundu binadde mu kwekalakaasa bukyanga lubanga lwa Mindi poliisi yavuddeyo neekola obwangu okukwata abantu bano kubanga already ku pepa abantu bano yabadde balina mu rekodi newa wegendo basanga nga bamanyi bulungi nnyo era ng'emanyi bagenda kujja bawo obujulizi okulumiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya people power nti bwe babasingisa okukola effujjo mu kwekalakaasa nkiddamu poliisi ekyajanguyidde okukwata abavubuka bano kubanga already babadde balina information Muhoozi Kanyerugaba Muhammad Nsereko Balamu ne Sipapa baali bakola dalisti y'abantu babagenda okukola obuvuyo buno ng'amanya gabagamanyi n'efanayi babamanyi n'obbasanga y'ensonga lwaki kyayanguyidde poliisi okufuna abantu bano era temwewuunya abantu bano nga bavuddeyo ne bawa obujulizi obulumika nti bajja mu kwekalakaasa kuno nga basindikiddwa okukola effujjo nga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ennupu yekoze ki yebasindise kubanga already babadde babalina mu lisiti n'emirimu gyabwe gye bagenda okukola kati nkiddamu njagala mbawayo incidents bbiri omuvubuka gwe baleesula n'akola nti yejjusa ebikolwa bye yakoze gwe baga nti yakubiwa poliisi ennyondo kati njagala bbawaayo sinaaliyo emu omuvubuka oyo agambye olwali bamukutte n'akola statement abamubuuzizza bali mu bakagulwa ntumba ba SFC bye bamubuuza already atemya n'amaaso nga atunula mu kamera ayogera ebintu bamukokinza okwogera ekyokubiri muddeyo mwetegereze nti ennyondo eno yali ntegeke nti agenda gikuba omukyalo ono kati njala kubuulizayo ekibuuzo kimu owa poliisi bwobanga oli ku duty ne balumba comrade wo ngali amulumbi ayine ennyondo n'amukuba ennyondo gwengoze okutaasa oli mu meters nga 10 oyine emmundu oyinza okujja okwata omuntu ono ng'oyine emmundu ng'ate mwadde mufunye order shoot and kill automatically wadde olina okushootinga omuvubuka ono oba okumumenya okugulu oba mukuba essasi nga mwakoze lwaki mwamulese n'adduka nga yadde akuba comrade w'ennyondo it's a big question kitegeeza ebintu bino byonna byabadde bipange n'omusirikale yennyini gwe baakubye ennyondo yabadde mupange eyakubye ennyondo yadde mupange gubakubye ennyondo akazanyo bade bakamanyi kubanga yabadde azze okutaasa ono yadde ayina emmundu essasi lidduka okusinga omuntu lwaki ono eyazze okuba eno nnyondo ayogedde n'ennyondo namukubye 2 mu kavidiyo tetulawe yamukubidde ennyondo 2 kati bintu bino byonna bitegeke bulungi nnyo byonna byadde bitegeke kati ekyo nga njivuddeko akatambi akafulumi akatakisi nga bagiyimirizza ne takisi yennyini yabadde enseetinge nga mula engeri gye bakufulumye mu taxi ne batandika okujimiriza okuba abantu abadde babanyagako ebintu byabwe ekyo no kyadde kisetting bakikoze mu ggwanga lyonna okuba nti bavumiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu bile ebintu Museveni abikolera ddala kubanga bimwe ebintu bakolanga omugenzi ani ono yakafa recently yaga nti ayine emmundu gino gye emirimu gye basinga okukola mu Kampala nga bali mu buyeekera so zino zonna tactics bazikola okuva mu myaka gy'ekinaana mpaka nakati bakyazikola but ngaffe abanoonyereza n'okwetegereza ensonga zino Museveni bino ebintu byakoma dda bino ebintu bya blackmail byakoma dda ebintu bya old tactics byakoma dda kati nno ngenze mu maaso ensonga endala eyabakwasizza muwulira Molega NTV baloya boogedde banaddini boogedde bakafulu boogedde ne bakubulira teri tteeka liragira shoot and kill any civilian ne bakugamba buli Munnayuganda alina olukusa okwekalakaasa mu ddembe kw'abaayagala okwekalakaasaamu akirina babuuzizza liiso moja ono Kawenkene nti order ze wazze n'ogaa nti shoot and kill wazijje ludda mu constitution ki tazirina kubanga bana abantu babaddewo nga batta Bannayuganda nga lulimi lubamanyi nga tebamanyi mateeka ne bagamba eno gavumenti ya Museveni temanyi mateeka tebalimanya mateeka ate tebajja gasoma yensonga lwaki arrogantly avaayo nayogera mbu police has order of shoot and kill naye mubuuze bw'ogamba order shoot and kill ebigambo wayogedde babizanye ku sseeni ene kwalujazira weya amanda mu mbugo already oli convict weyongeddeko okwesiba batandise okwambula bajja kwambulira ddala
nabagamba nti bagenda kuleeta abasirikale abali mu ngoye eza bulijjo nga babawadde emmundu ekyo mwakirabirako ddala babaleese teriiyo mu nsi yonna gye lisobola kujja kweŋŋanga riots nga si poliisi era bateeka okuba nga bajjidde mu kategole y'abapoliisi abazikiriza obujagalalo bano abazze mu ngoye eza bulijjo be bamashinale be bajja mu nsi ezitwetoolodde okujja okutemula bannayuganda omwami ono yeemu yagambye nti tetunnamanya abakubye amasasi baavudde ludda wa era gaavudde mu mmundu ki kyenjagala okusooka okubabikira kyannaku nnyo nti poliisi evudde nega nti abantu 45 bakafa ennamba eri mu 125 abantu abakafa era olwaliro njagala bagamba nti buli muntu yenna eyafiiriddwako omuntu we osabiddwa ogenda ku International Human Rights Commission High Commission mu Kampala osobola okugenda ekamocha ku headquarters za NUP ne details z'omuntu we yafudde ng'olina ebifaananyi bye ennanga muntu ye ne details zino ezimukwatako mugende muggule fayiro tufunye information nti buli muntu eyafiiriddwa government yabasindikidde $5,000,000 musobole okubanga musirika obutabwayo information ekwata ku bantu bamu baafudde kino ekikolwa kye baakoze bakiyita butujju $5,000,000 zijja kuba nti bakuzibikidde omuntu omulala agenda kufa mu the same way kati gwe ngolidde $5,000,000 ogane kubanga bano abantu buli muntu na Uganda yafudde ayina okuliyirirwa obulamu bwe ne family ayina okuliyirirwa so bwe baakwadde $5,000,000 okusirika please wake up kwata $5,000,000 z'abaana abasajja ozizzeeyo twagala records kuzitwala mu ICC court kubanga abantu abafudde bali 127 mwe mugamba 5 kati mukulu risomojo bwavudde n'ogamba nti emmundu ezakube abantu zimanyi ng'ate abakutte emmundu ne bakuba abantu babadde mu ngoye za bulijjo bali mu siripa bamanyikiddwa mu tteeka erisooka mu Uganda ligamba nti omuntu wa bulijjo kusanga n'emmundu ebeera treason case twagala kubuuza mukulu bano bonna abadde mu plain clothes nga ne kamera mu Kampala mweziri temwasobodde bafuna kubakwata batekamubegama babuuza mundu gye bazijje oba mulekera okubuzaabuza bannayuganda mukimanyi bulungi nnyo abasajja bano mubayina ebintu badde bagikola mwabajjeyo bujja era nga mukimanyi mukulu tumwine ku myaka gyo oba oyina 9 oba oyina 9 mulekera okubuzaabuza bannayuganda abantu bano mubalina mu Kampala batambula n'emmundu ate bakalakala nazo emisana tuku mu mmotoka kati mukulu ngenda kusomera olukalo lw'abantu gye ngenda okugenda eno abantu abazinga battibwa ekibinja kyekimu eky'abantu bano mugenda kakasa ensi eno bano abasajja badde batambula bannayuganda nga basirise ngenze mu maaso ekirala mugenze ne mugamba nti abantu abafudde bali 45 bagende nti abantu abafudde bali 127 abafudde naye emirambo egimu gavumenti yennyini obedde egitwala mu mmotoka eza drone ng'egenda egipiikinga nakati we twogera olwaliro mukyagenda ku buli kyalo nga mupiikinga abaana ba nupu nga mubatwala mugambye nti abantu abakwatiddwa babadde 8 we twogera abantu abakwatiddwa countrywide abadde mu kwekalakasa basukka 2,000 naye abasinga obungi tebamanyiddwako mayitire mumwogerako 8 twagala babuuza bano abantu bamutwala okutta mubattira mu diguli ki era mbaagaza ki kati njagala bategeza buli muntu eyafiiriddwako omuntu we please genda ku kitebe kya NUP ne details z'omuntu we yafudde twale nanga muntu ekifaananyi kye ne gye mwamuziise mukole fayiro kubanga fayiro egenda kutwalibwa mu International Criminal Court Uganda Human Rights Commission namwe balinze na buli muntu yenna eyafunye ekisage yakubiddwa essasi do the same oluva mu ddwaliro twala hospital bills ebintu byonna bakkebezaako obitwale bakole profile ey'abantu bonna abafunye obuvune bana abasajja basaaga bagenda nga n'akalute kannatuuka ekyo nkibabuulidde bwe muddeyo ne mwetuulako president yabagambye baguddewo fayiro ku kitebe kyaffe kya NUP genda twala obuvune bwo amasasi ge bakubye ebifaananyi bye bakubye obuvune bwe wafunye n'empapula zonna zitwale weggula genda ku NUP headquarters Kamoocha genda bakoleko profile genda mu International Human Rights Commission Uganda Human Rights Commission bakulinze mugende mukole profile guno musango rede International Criminal Court yagufunye dda ne mu 7 kenyini omusango gubadde kumuvunano gw'okutta abantu n'okutulugunya guli activated ekyo no ngenze maaso ekirala iso semwai bakyagenda mu maaso n'okukwata abantu ba individual nga basinzira mu bitundu wano wammanga nabagambye buli muna Uganda yenna akolera mu arcade oba shopping malls mu Kampala babatadde mbambega okuva ku omu okutuuka ku 3 nga bano bakozi ba iso abamu baseemwayi bano bagenda tandika okusportinga buli muntu yenna ayogera ebyobufuzi nga agenda batuyagirwanyi sentamu bakukwate bakubuzeewo bakutte
In the process, bagala nnyo okutandika okumenya structures of people power ez'abantu abatuwagira. Era kino njagala kuna ne evidence nti simu ze nakafuna olwalero bannaffe abawera 50 bajje mu arcades mu shopping malls mu Kampala Ntebe mukono baba tuttete bamanyi bali bakimu ate abakima bagira mu ngoye za bulijjo babateeka mu kabangali ne babatwala. Mujjukire ndabagamba nti Museveni kennyini ye trouble causer since 1970s azaaluka ebintu bino. Abatamanyi kigambo kye bayita panda gali mu Uganda yazzeemu obudde buvaako eddiba. Oba bugendako eddiba emmotoka zabe okwerinda bagenda ku buli kyalo ne batandika okukwata buli mwana wa nupu awagira nupu ne bamutwala bamulinyisa panda gali bamutwala babatwala mu kabangali mubakuntumye ne zibatwala ne zibabuzaawo abantu baddamu kulabikako. Kino kitegeeza nti ebitongole by'okwenda bina mission ey'okutta abantu with intention okendeza n'okuteeka fear mu bannayuganda. Ngenze maaso. Nga bwe mbagambye nti nga bwe kyali mu myaka gy'ekinaana waliwo panda gali yazzeemu abaamukolanga ebaani yesu tabasira mutono mwakaleekyezi era ebakolanga ebintu bino okutikka abantu n'okubatta okubatwala gye babaziikanga ng'abantu babwe tebategedde. Kati olwaleero gavumenti eri mu kutiisatiisa abantu obutayogera ku byabufuzi era gavumenti eri mu kutiisatiisa abantu ku social media obutabaako kye boogera. Njala baga bannayuganda muyina eddembe okwogera ku politics mu mbeera yonna esoboka kubanga ensi yammwe mukole buli kimu ekisoboka mubenga mwogera ku nsonga zino kuba mutayogere teri agenda kukola ki agenda battira ku liiso bajja battira bwereere. N'olwaleero information agifunye jjo President Museveni commanders bonna babadde yeesiga mu magye ne mu poliisi bamugambye nti tetusobola kutta bannayuganda ekimala era tetugenda twala komandizo era njala bategeeza nti bakomanda basinga mu poliisi bali mabuusu n'abaganda basinga obungi abali ku meja abali ku madala okuva ku meja okukka wansi abasinga obungi bonna baakwatiddwa era baasibiddwa ne mu poliisi abamu baakwatiddwa baasibiddwa olw'okujeemera ebikolwa ebya Museveni ebyokubalagira eby'eshuti and kill bannayuganda. Kati bwe bamaze okudifiringa ebiragiro bino Museveni n'asalawo okuleeta Jeno Elweru ayingire mu kulagira okuba amasasa abantu era Elweru omulimu yagukkiriza. Njala kutegeeza bannayuganda fede tuli violent nnyo twagala mirembe mu Uganda ne gavumenti ya Yusuf tabasira mutanu wakaleekezi bwe mba temukyali politically active nga mumulowoleza mu violence. In the modern day society violence tekyakola. In the modern day society eliminating tekyakola. It's just all a matter of sitting on table ne solving political differences zaffe. Fedna tuliva mu musaayi gw'abantu ate tuli bannayuganda tetulagala muntu n'omu kufiirwa bulamu bwe. Kasule Mumba for the first time in the history of Uganda wavudde n'okola statement ey'ekikazi kikulu n'olaga gavumenti nti ebikolwa byokola bikyamu after witnessing nti bannayuganda basobola okusituka. Era njagala okwebaza ne wankubadde oli munyampi webale kukola statement eyo. Nandisuubire nti abakungu ba gavumenti abasinga obungi mwandibadde mwavudde dda nga mwalizayininze dda abantu abasukka 127 okufa mu ggwanga nga bakubiddwa amagye ga gavumenti agali mu ngoye za bulijjo. Ekikolwa kyandibadde kyavudde ne parliament yandibadde yadissolvingiddwa dda baminisita nga mwalizayininze dda n'abamagye abasinga obukulu mwandibadde mwasudde odde ebikolwa ne mugamba no we are against the crime against humanity kubanga mukimanyi bulungi tewali mujasa atendekebwa kutta munansi gwalina kuuma mukuume. Lwaki mukkiriza bannayuganda babatte era Elweru wonna wonoobeera ne bakuwa era kasita tunaakulabako ng'okkiriza omulimu gw'okutulugunya bannayuganda n'ogubatta nga bwe wakola mu bwakabaka bw'olwenzulu okusanya abantu abawera 100 ne mmala omusango ne mugufutyanka nga n'omukyalo omu yali alawabye omusango mu kkooti yamala n'aguggyayo olw'okuba yafuna ekyoja mu miro. Bino muntu Museveni abikoze okukozesa omusodozi omusolo okutandika okuzibikiriza abantu naye njala bagamba nti abapoliisi abanene abasinga obungi abaganye ebiragiro bali mabuusu n'abamagye abaganye ebiragiro bya Museveni bali mabuusu. Kwe kusalawo okuleeta ono muwumba tuutu Elweru okujja okukola omulimu gwa Museveni era yakkiriza ebiragiro ebya shoot and kill. Ngenze mu maaso. Echa Sheikh Nuhu muzata batenchi bagambye naye njagala baga bannayuganda buli muntu webereremu
regime gye twagala okujjako si nnyangu balina tactics nyingi ez'obuyeekera kati batuziza mu tactics z'obuyeekera okutubuzaabuza okutulaga nti bye tebiriiwo Museveni mulungi nnyo mu kujjawo obujulizi bw'aba amaze okukola omusango era kyali mu kukola bwe twogerera emiliyoni 5 ze bagenda bagaba ku buli family okukyamya obujulizi n'okujja obujulizi abantu butaba misango gino gogamba obugumye netajja kimalako nakyo olw'ensonga okuwa obutwa mu Uganda kususse okutta abantu mu Uganda kususse naye nga abattira ki kwagala nsi yaabwe bwe twogerera mbagambe Sheikh Nuhu Muzata batte embeera ye si nnungi naye singa Sheikh Nuhu Muzata batte amala n'afa ngenda kujjamba wegguli ligenda okwewunyisa ensi yonna naye ka tumusabire Allah amukingirize asobole okuba nti asooka embeerero naye nga ali bubi nnyo kati njala batwalako mwenna buli bwempase cyutalats ne mukuba empawa nga muwakana olw'okuba temumanyi ate nga temwagala kumanya njala basomera abantu bano bonna battibwa ekibinja ky'abasajja abali mu ngoye za bulijjo nga bakozesa emmundu za gavumenti za Uganda era ne babula omugenzi Robina Kayaga Kiyingi ono yali omukyala wa Dr. Agre Kiyingi omusajja kafuru mu kulongoosa emitima gy'abantu Dr. Robina Kayaga Kiyingi yattibwa abatamanya ngamba abamusanga ku geeti ye ng'amaze okunyuka emirimu gy'obwalooya kuba yali mukyala mulamuzi mulungi nnyo bamukuba amasasi agaamuggyirawo mu budde era abaamutta ne badduka ne bagenda be bamu bena bali mu plain clothes so bw'abanga minisita by'okwerinda atandise okwesiruwaza ng'afukaana aba ku myaka gye atandika okwogera nti abakuba emmundu tebabamanyi n'emmundu tebazimanyi ng'etteeka mu Uganda lisoma nti emmundu erina kubeera na musirikale wa gavumenti era emmundu esigala property ya gavumenti kati yagala tugamba nti abantu abatambudde bakuba amasasi mu Kampala emmundu zabadde zaabwe era nga kamera tezabakutte bafunayo bali ng'anaabamutumanyi nti bakodomba mu famire zammwe twabategeddamu bakozi bammwe mu famire zammwe abadde n'emmundu n'abasuuti galabise ani gwe mwakutte okujjako okutandika okuzanya tit for tat okutandika okuleeta abantu be mwatadde mu kwekalakasa mukenyini be mwawandiise mubaleete twagala kubuuza minisita wa security lwaki ku bifaananyi bye twafulumiza ku social media abadde mu ngoye z'amasuuti nga balina emmundu abadde mu ngoye za bulijjo nga balina emmundu temunnakwatayo n'omu ate mwakutte bano be mwastaginze okukola layoti okuvumisa people lwaki temunnafulumya wadde ekifaananyi n'ekimu ku bifaananyi bye twafulumiza ku social media twafulumiza ebifaananyi ebiwera 8 eby'abantu faces zaabwe nga zirabika bulungi ani gwe mwakutteko n'omu before you parade these goons mwasasudde ssente why do you fool Ugandans omukyala Robina Kayaga Kiyingi yakuba masasi era abamutta bali mu bwiza bulijjo keka n'akabijja report y'omukyala Robina Kayaga Kiyingi tefulumanga tugenze ku mulamuzi Joan Kagezi abamukuba kekabinja kekamukano akaze mu Kampala kabadde mu ngoye za bulijjo report y'omugenzi Joan Kagezi tefulumanga ono yali mulamuzi Joan Kagezi yo mulamuzi eyali ku musango gw'abasumaali abagamba nti batega bomu erugogo kabalagala ntinda n'ebitundu ebisigaddewo eyatabana Uganda during the final of World Cup in South Africa ono yali amaze okumanya nti omusango guno gwalimu amatanka n'empale z'omusajja afuga Uganda inti abasumali si bakikola yali gavumenti ya Museveni era nga ye yali ready okutaba na Uganda bakwatiramu n'abantu abasumali bave mu komera kubanga bali bavunanira bwerere nga maze kitegeera gavumenti olwamanya nti omulamuzi ono agenda kusala omusango guno Joan Kagezi bamubire byasi byamutirawo akabinja ke kamukana kabadde mu ngoye za bulijjo kati mukulu wa security by'okwerinda stop fooling Uganda gana amanya gensoma bona report zabo tezifulumanga akabinja ke kamwa kali mu ngoye za bulijjo ke kabata tugenze ku mugenzi abiriga akabinja ke kamwa kampa masasi nga kali mu ngoye za bulijjo report ya abiriga tefulumanga tugenze ku Meja Kigundu ono yakuba masasi ku machanga bukedde akabinja ke kamu akali mu ngoye za bulijjo ke kampa masasi ne kabula nakatekalabikangako report tefulumanga tugenze ku mugenzi Andrew Frix Kawesa akabinja ke kamu akali mu plain clothes akamu ba masasi report tefulumanga tugenze ku mugenzi Kirumira Moyo gwa Gwanga akabinja ke kamu nga kali mu ngoye za bulijjo ke kampa masasi ne kabula report tefulumanga tugenze ku mugenzi Kasiwukira ono ye tebamubba masasi era akabinja ke kamu nga kali mu ngoye za bulijjo kamusanga ku macha ngali mu kujoginga makage ne kamutumira ne kamuttirawo ne mukwata mu kyalo ke kabinja ke kamu tugenze ku kabinja ke kamu akatta Jeno Kazini mu nyumba ye nga kakozese mundu ya high caliber akambesasi ne muzambu Dularu ya mutta where is Dularu report ya Kazini tefulumanga
tugenze kuba mashek omukaaga abakatibwa mu Kampala n'ebitundu ebisigadde bya Uganda battibwa akabinja kekamu kekabakuba amasasi ne kamala ne kabula kati mukulu Minister by'okwerinda osobola okuvayo kunnyonnyola eggwanga abakungu ba government bano bonna bana Uganda bafudde togge akabinja kadde kabakuba amasasi report ne zitafuluma lwaki mu kwekalakaasa kwa jjo ennaku bbiri mabega mwasobodde okukwata bemugamba nti badde bekalakaasa kulwokukwata Kyagulanyi nenga ate n'abantu abalabise mu ngoye za bulijjo abasse banna Uganda nga balina emmundu temunnaleeta bifaananyi byabwe wadde obbajjayo ne muleeta bagunizi bammwe muwozi sente ziyasasudde ensereko sipapa ne balamu okustaginga abantu bano lwaki mufulinga banna Uganda to the extent mundu zati twasoma n'abala bangi abazze bafa amasasi galaga emmundu report tezifuluma naye olwokuba mwe mulina mentality ozandi banna Uganda bakyali mu giri egy'ekinaana abaana mwabasomesa basomye IT basomye computer basomye social media they can edit basobola okutunga ekifaananyi basobola okusporting omuntu ne baga nti ono yono kati mukulu report z'abaana abantu bwe ziba tezafuluma nga babakuba masasi bali mu ngoye za bulijjo abasiraamu omukaaga bamasheka abaafa abakuba bali mu ngoye za bulijjo report tezifulumanga mwakozesezza bwangu ki to identify these stage goons okubajjayo ne mbateeka mu public. Don't you think that muzanyo gumutacyasobola? Don't you think that muzanyo gumutacyasobola? Guno omuzanyo temukyagusobola. Guno omuzanyo mulala nnyo abaana beebeereddemu. Musooke mutuleetere abavubuka bonna ababadde mu ngoye za bulijjo awedda bakuba abantu amasasi ne abatta before nga temunatapaledinga bano bagunizi bammwe. Omanyi mwe mulowooza nti banna Uganda basiru whereby mwadira ba presidential candidate mbadde ba staginga basobola okudikurizinga ennamba okukendeeza nnamba Kyagulanyi yandibaddemu oyo ku mwanja abantu omulaba mwakozesa miliyoni 406 okuleeta Ismail Katumba Sinika Obunnyo n'oli omulala n'oli omukazi okendeeza y'amannya kubanga mu alphabetical Kyagulanyi yandibadde ndozanga wakubiri wakusatu ne muteeka miliyoni 408 okendeeza okuleeta bano bafulaga beera mbu babere mu race okendeeza ennamba yaki okendeeza ennamba Kyagulanyi yandibadde na kino mugezezzaako nnyo okupromotinga omuvubuka Katumba ku social media ne ku mawulire kiganye kubanga tekisoboka buli munyampi yenna akola mu media za Uganda mwamuwa center promoting omwana kiganye TV station mwaziwa sente zi promoting ono kiganye kubanga banna Uganda bamanyi oli omulala talina na muzigo mwe yafutuka mbone yazze kwesimbawo naye mwamu promoting naye kiganye zino sente za mwamusolo na kuongera kuteeka bukukulu na kuleta buchayi mu Uganda kati ngwebuuza muleta muti abantu bano mukosa sente pya nenkadde era nga mulemesa Robert Kyagulanyi sentamu era nga babirimu mwalimu Nsereko Muhammad mwalimu Sipapa mwalimu Muhozi mwalimu n'oyo musajja kennyini Balamu bebalya sente zino ogamba no katukendeeze ku muwendo tuwongere ku namba y'abantu bano nga tuloonya amannya agasobola okwongera Robert Kyagulanyi sentamu wansi ne mugolete ne banominatinga ne bawana to remember bana abantu mu kusooka mwate mbawadde na sente za kwesimbawo mugenda okulanga mugenda kuswala ne musoka mbawa sente ez'okuba nominatinga n'emikono tetulishwa nti emikono gyabwe gyali verified ekyo nayo tukitegedde kati twagala kumanya omuntu yenna awakana nti kana akabinja akakubya masasi babuteekateeka mu Uganda weebuli abatambula bakoma amasasi bagamansa kubanga mumuga muna bafudana bana abantu bali 127 abafudde abala government kenyini yazeziikidde bane ana mu mutanje boogerako je mirambo je boogerako obutasamaza banna Uganda naye ngamba kuluno mujja kusasulira ekikulwa kino kye mwakoze era nga temutumwine ne bonovene weetonda statement yagenze dda International Criminal Court yagifunye International Media Companies zagifunye balo batandise okubuuza ebibuuzo tosobola byogera kati maama abya masasi byonna mbimaze abantu bemusenga report zifuluma ne kuluna bakubye masasi twabafunye ku Butambi muganyo bakwata kyokka muleeta abantu bamwa stages awo nvuddeyo sigenda kulwawo kati ngenze ku bantu bonna abazze bafa obutwa mu Uganda era nga nabo report tezifuluma obutwa buno bufuuse obutwa njagala kutandikira ku bantu wano wammanga kati balimba naze masasi mubali ku social media ne muddoko musimanyi oyawa security alert sazijja ludda muzanya ne government je mutamanyi guno muzanya na musota
bano bebasomerako bali recent mujja bategeera naye ate abatali recent bangi nnyo bano bebamenyedde wano bali recent mubategedde bakuba amasasi nga bakuba bali mu ngoye za bulijjo kati kamba somere abajja bafa pure poison mulyoke mutegere kye bayita akatwa mu Uganda n'amasasi ne gavumenti gye muzannyirako ti bwenvayo ne Nabbula Robert Kyagulanyi Ssentamu kino kiri ABCD mbasaagala nkwenge n'emu edda ku social media kuddawo kutaba kukyusa bwongo bwembo oyogera ebintu by'ekisiru ngenze mu maaso kamba somera amannya gano mulimu omugenzi Sheikh Rajab Kakooza oyo baamuwa butwa n'afa Kalidinaali Nsubuga baamuwa butwa oyo n'afa mwalimu omugenzi Badiru Kakungulu baamuwa butwa n'afa Professor Ponsiano Mulema baamuwa butwa n'afa Nobo Mayombo baamuwa butwa n'afa Professor Charles Simira n'afa omugenzi Kasimu Mulumba baamuwa butwa n'afa omugenzi James Wakapabulo baamuwa butwa n'afa omugenzi Jeno Alonda Nyakairima baamuwa butwa n'afa omugenzi Licente yakafa Anas Kalisa baamuwa butwa n'afa omugenzi Medica gwa abadde yali chairman w'ebyakakiiko k'eby'eddembe Medica gwa baamuwa butwa n'afa Sheikh Luwemba baamuwa butwa n'afa Sheikh Zubair Kayongo baamuwa butwa n'afa kati bwemba njogera ku kintu kye ninako experience bwemba njogera ku kintu kyekozeko history bwemba njogera ku kintu kyekozeko research abasigadde abatamanyi mba njagala musirike muwulirize nze Museveni gwe mwogerako namusoma ne mukolako research ne mukuguka ne mmanya bwakola ne bwatemye eriiso mmanya nti kati agenda kuzzaako kino kati gwe atamanyi Museveni ng'owulira muwulire oba omulaba olwaleero n'ebikolwa bye wandibadde omuzengalabiyo abamanyi ne bakutegeeza. The biggest number of Ugandans who right now who resign in diaspora, they are not there because they wish to be there. No, because badduka kusavinga bulamu bwabwe after knowing who is Yoseri Tibahaburwa Museveni. Museveni namusoma ne mukolako research ne mwetegereza ne mumanye bikolwa bye nti ye ekintu wabana bakikotokutakula nti agenda kikola ate Museveni tasonyiwa ate Museveni yefunira report nga bwajagala kubanga aba making sure nabagamba nuli agenda okutta yali vice president of Kenya mu nnyonyi ya mugamba agende gala nga amwerekere nga manti yagala kutta Bukenya ennyonyi we malo crashing Museveni yakubira Bukenya simu na mugamba aro Bukenya bwe yamanya ati Museveni yamukubide nga yamaze okufuna info ndi bamugambye agende mu nnyonyi. Is this Bukenya? Bukenya yajjako essimu n'afeinti nga nago wansi n'azirika n'amanya nti omusajja yali ayagala mutta. Remember Andrew Felix Kaweesi bwe yafa. Remember Mwoyo gwa Gwanga bwe yafa. Museveni yatuuka within a minute to confirm nti target ekoze eki evuddewo. Kati munnanga abeereyo n'oleeta engalabi gy'ombu simanyi bozannyirako tobamanyi. Bana basajja tobamanyi. Kola research ku kimusajja gomwogerako temumanyi. Museveni alinda ebitongole mu Uganda mu State House nga byo bakafulu mu kuwa obutwa. Bayinza n'okukolera ecupa ya soda nga specifically yo n'oginywa ku mukolo nga gwoje gulidde n'owooza nti nagudde soda ndi safe nga soda bamukolera specifically gwe n'omunywa after 3 days n'obalukanga bomu. Basobola okukola special plate nga yiyo ku mukolo gwe banaakuyitako ne bakuteerako emmere n'oyitaawo.
basobola okuwandikira ebbaluwa ngeri special invitation ku mukolo nga ebbaluwa yiyo. The moment you open the letter wokoma okutegeera notandika okufuna complications ye regime gye muzannyirako. If someone can come open in the broad daylight natandika okushooting abantu publicly nakuba amasasi mu maduuka nga tawuddeemu kuba kati nategedde abantu abafudde tebadde Baganda bokka, mwafuddemu Abanyarwanda, mwafuddemu Abanyankole, mwafuddemu Abakiga, abantu bangi abafudde nga tategedde ani gwasse ye muntu gwe muzannyirako. Ate mujjukire nti embalasi bwe begenda okufa omugere gwe kuba nawe oteeka okuba ng'ogenda fiira ku Museveni ali mu kuba migere gisembayo. Kubanga akimanyi International Criminal Court emulinze, kubanga akimanyi bannayuganda bamukooye, kubanga akimanyi within the system batandise omujemera nkugeba abamajja abasinga obungi bali mabuusu abaganye orders n'abapoliisi bali mabuusu babasibwe mabuusu nga baba babasibye kubanga baganye orders of shoot and kill. Olaba chairman w'okukyuka Ebyokulonda right now yabadde addukana mu kukwata ekiru kubanga n'ekintu kimuzito yeeko kati gwe ngoleeta engalabyo. Nabagamba basapplying emundu wano mu videos zense basapplying emundu ku buli muntu abayine emundu. Mwatandise okulanga n'embata zitandise okufuna emundu. Sincerely speaking nga n'embata eyine emundu efunye emundu ekitadde mu kiwato etambula ezimba talina we basima toyi akyapangisa ku myaka gye emikulu atambuza afunye pistol azimba. Kati if embata can hold a pistol, what about the rest? Bwebanga embata esobola okufuna pistol kati ate abasigadde. Bwebanga yasobola okusupplyinga pistol ku buli wa boda ali mu Kampala, what about the rest? Eno message njagala egende ku yenna politician azem bululu buno nga tomanyi. Kankusomesa lwago batuyita politics 17 oba kansoke nkusomesa politics soko dena wali. Chetuyita politics njara kuwa a simple examples. Bobo manyo kuzanya amatu wante wali atazanya nko matatu. Mukuzanya amatatu mugazanyibwa musobola okugazanya abantu musobola okugazanya abantu babiri kuba 3 kuba 4. Agaba kadi agaba tamanyi namba kizakuwa era nobera ne namba zo 6 oba 7 buli munabera ne mutandika okuzanya. Waliwo amatatu go bakuzanya syndicate nga gotomanye. Waliwo amatatu oli gazanya nti tuzanye kifiiriza oba oli alye. Mu matatu mulimu 2, mulimu master, mulimu embwa, mulimu joka, mulimu eminana n'ebyobulu bwebityo be politics bwate bwali. Politics omuntu asobola okukapitalizinga ku mistake na kuwangula. Politics oli asobola okukapitalizinga kida mu politics oli asobola okukapitalizinga ku nsobizo na kuyitako. Ku advantage yo ine fuka advantage yo ekyo tuyita politics. Kati mu 7 yazanye ebintu bibiri. Akapitalizinga ku weakness yo na kapitalizinga ku financial income yo na kapitalizinga ku bulamu yo kufuna kyayagala. 1 bwakulema okukuba financially akapitalizinga ku bizibu byolina. Bwalema okukapitalizinga ku bizibu byolina bwakiri akujjawo na ku deletinga oyo go tuyita mu 7 go tuzanya naye. Ngakosa state resources. Ekyo mukitegedde. Kati bubanga omanya amatatu gabera mu okusala gabera kubanga basobola okugabira amatatu nga muri muinamba obuntu 7 atandika n'abasalirawo mwena n'abasalirawo. Kati mu kubasalirawo kitegeeza ayina figures ezikka wansi mbutono yabawangudde kubanga amatatu yugo bayitazza ne befuzi zaala. Kati njagala message eno egende ku bakandidati ba Nupu mwena abali mu Uganda countrywide. Be very careful with your opponents. Oba ali mu opposition oba tali mu opposition. Njagala kutandika ne statement yen. Ndoza mwa witnesses ebyange mbyogera misana ng'omuseza aguleswa tingenda kulira ku bantu bange. The moment emirundi egisinga obungi Kyagulanyi Robert Ssentambo abadde afuna obuzibu. Either bamusibye bwabeerawo ba member ba Nupu abagenda silent bifu toda mu bawulira wadde balabe wantu wona bagenda silent ne ba muting ne bavamu ne babanga abavudde ne mu society nga tebali mnenga mwebali kubanga bana abantu they are there to monitor Robert Kyagulanyi Ssentambo
day and night. Eriyo nabali ku mission nga bali nenga bagala mutta. Era nga bo Kyagulanyi bwafa. Mission yabwe nesereze bade babawa, mission yabwe beekomye abo nabo we bali. Webuze lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu lwamukwata ebeera y'abantu bafa ku ssini basirika. Ne basirika. Lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu ate abantu abatandika against him bwe bafunye obuzibu ne basirika. Ate bwe yabadde agenda mu court ofuna bail. Ate ba molo bennyini betumanti ba molo bavudde ne bajja mu joininga. That means the number of spies which Museveni planted in Nup ebadde egenda ekendera. So yasazeewo okuddamu okusindika abantu bano bakomewo again. Batandika okuba nti batandika okubega Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oba muntegedde bulungi? Mwe mwalabe mu court abantu abagenze ku bero ya Kyagulanyi abasinga obungi bali bavaamu nga Robert Kyagulanyi bamwogeredde amafuukule. Unfortunately bayagenze okufuna bero nga maze ofuna obuzibu bade bamanyi nti oyawedde bade bakimanyi nti oyawedde. Ne bwe yavudde bo nabavuddeyo ne bakomawo bawitnessinge era babadde olwaki. Kati maama Nabbira Nagayise Mpala oli mu kkomera olw'ensonga z'otaategedde. Ba opponent bovuganya mu Kampala be bali emabega okukwatibwako. Segirinya Muhammad nkimanyi oyinza okuba olaba. Nakugamba 2 weeks back nekugamba be very careful with their opponents. Those two, they can do whatever it takes okulemesa okuyingira parliament. If it means to eliminate you, they can eliminate you. Those two people whom you are contesting with. Nkiddamu Segirinya Muhammad, be very careful. The reason as to why obaddeyo okukwatibwako kulimu obukologwa ba opponent bo ate be very careful. Basobola okujjawo kubanga bo kye kigendera kyabwe. Kazibe Bashiri Mbazira, you too be very careful ba opponent bo. Mbagambye mbyofuzi basobola okukuba bbiri. Omuzanyo ne gugwamu. Mu Uganda bana befuza basinga obungi kati boy bajja guno bagufuula mulimu so si service. So omuntu okuzanyira mulimu gw'omuntu ng'alaba ogenda mutwalako omulimu lwaki lyakojjawo mu Uganda eyaffe so si mu nsi zikulaakulanye. Ebyange bwentyo bwe mbyogera ayagala okunnumba n'enkubuulira mazima. Segirinya Muhammad, be very careful gy'onywa soda gy'olya emmere gy'otambula ne gy'osula. Ababadde mabega okukwata be bantu bodiringa n'olowooza nti bantu b'opposition si b'opposition era weegendereze. If it is means eliminating bajja eliminating, be very careful. Ekyo kigambye Nabira the same, Kaziwe Bashiri the same. Mubeere very vigilant. Be muzanyira bumuzanyira ku mirimu gy'abantu gye balooza nti bagisiiringa ne bateekako n'ekisumuluzo. Kati nze njagala bagamba buli Robert mwegendereze nnyo mudde mutunule video. Buli Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe bamukwata oba lwagenda mu kaseera kazimanyi oba bagenda mutta eri abantu ababeera nabo ne basirika ne babula ne ku scene ne babula kubanga mission bagimanyi. They want to eliminate him. They are there on mission. Naye Robert Kyagulanyi Ssentamu Katonda amukola ekintu kimu. Ayina akazannyo kano mwena temusobola kategeera. Akugamba abalabe bange mbamanyi. Naye njagala kozesa abalabe bange abo nfune kye njagala. Eyo tactic ye. Nkiddamu Kyagulanyi akugamba abalabe bange mbamanyi. Yavaayo n'akola statement simanyi bwe mwagijjukira. Yagamba nti Mukama abalabe bange mbeesobolera mbamanyi. Naye nnyambako mikwano gyange. Kubanga akimanyi emikwano egimuli okumpi. Gye gimuli empi, gye gimulimu empindi ku mabegera ng'akimanyi. Yagamba baba labe bange nsobola obbeewa nagigira mbasobola naye mikwano gyange ginfuukidde ekizibu. Yali akimanyi kubanga atunula nalaba nga abantu bonna bamwetoolodde. Balimu ebituli. Naye nga talina kyakkola. Ayina bakozesa kufuna kyakola ki? Kyayagala. So no nkiddamu buli munabe obufuzi na gy'oli e Kampala. Kimanye nti ebyobufuzi bye mulowooza nti bya gentleman's agreement oba gentleman. Temuli gentleman. Byava mu bya gentleman. Gino mirimu abantu mutunda ba job seekers bangi abanoonya emirimu where to survive. Ojja genda we bakakuba ebbiri akuba omunana akuba effiga gy'otalina yaayitemu. Bibantu betudiringa nabo. Kati mubeere very curious nnyo oba curious nnyo nga muzanya n'abantu bano. Nkiddamu. Abantu bamuzanya nabo mubategeere. Robert Kyagulanyi Ssentamu lwafuna obuzibu abantu bonna babula basinga obungi ne babula.
fene tudda ku social media netwererejja anti Katonda bamuyamba n'avaayo abalanga babuze basirise kubanga bama mission yaabwe yatuukirira oba etuukiridde bagenda mumiza omusu kubanga bo kye baagala. Somewhere promised billions of money okuba ati batuukiriza omulimu ogwo naye kino nkibabuulira Robert Kyagulanyi Center mu abamanyi ffenna atumanyi era amanyi who is who. Mukama Katonda yamuteekawo akyamukuumye era akyamubeezezza.